Akabenje kano kaguddewo ku makya ga leero emmotoka ekika kya Fuso namba UA 285 AM bweyingidde taxi ekika kya drone namba UBL 228N ebadde ku mabbali g'ekkubo mu bitundu by'e Maya mu disitulikiti y'e Wakiso ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka. Kasimu Male nga ddereeva wa taxi afiiriddewo era batemye omuteme mu mmotoka. Wa bodaboda ate abayagala kubuuka kantu kali kudda kuboneka gaana nemusena bwekugwa kutako w'emmotoka n'ayagala awugule n'alumba bano n'abakuba ekufiirawo w'emmotoka n'afiirawo. Boda agudde wansi olugudde wansi bw'ati kati eno emmotoka ey'akabokisi ey'omusenyu ebadde emuvaako emabega bwe yagadde okumuwugula bw'eti emuwonye n'erumba takisi eno ebbali. Eno takisi ebadde efudde yongezze bulungi nnyo eno ebbali naye akabokisi kati lw'okwati kadde ku misinde ng'ate keetisse amekamukuba. Naye nga gwe tulinako afudde mu budde buno lweva wa takisi waye mukwatidde endowooza okiraba tulina kugezaako kulwanamu sikayo naye akyatulemeredde lwa nsonga eyo ntemututte nnyo. Kyokka abamu ku badduukirize bavudde ku ky'okutaasa abalumiziddwa ate ne batandika okubanyagulula. Tugezezaako okukwatako abamu naye abamu batulemeredde battuse n'ebintu byabwe amasimu bagatutte ekimba kitutte ebisinga obungi era bibiri na wali ebintu bajjemu bye baagala ebirala basuula awo. Abantu abasoba mu 14 be basimattuse nga bano babadde mu takisi era ne baddusibwa nga biwala ttaka. Nga bajjidde mu mbeera mbi naye tubanye nga bwe tusobola ntulaba nti nno tusobola okutereeza obulamu bwabwe mubutengu wadde mwaba abalwadde bwe tufunyemu omukyalo omu abadde mu mbeera mbi nnyo era netusalawo okumwongerayo ambulensi yaffe nemukwata nemutwala emulago. Wakati mu bulumi obw'amaanyi baliko bye bannyonnyodde. Tubadde tutuuka bwawe nga ku St. Rose ne tukola ki emmotoka y'omusenyu ebadde eva Maya kati newula bweti nedda ku sayidi keye tubaddeko netutomera. Nze mbadde ninye taxi giringedde wali mbadde ngenda kukikola. Kati naasala emotoka eyitewo nyinza okuwulira ekwanza awasizzeemu kutegeera. Akabenje kano kaleesewo akalippagano k'ebidduka mu kitundu kino. Abatuuze batubulidde nti ekifo kino awagudde akabenje kyafuuka katiro. London College wafiiriddewo abantu baffe bangi ngaffe bano abali emanya abantu baffe bangi nnyo. Tusaba bwe waba kkubo eryo lisobola okugaziyizibwamu kubanga omuntu bw'ava Maya ku 13 ng'akkirira ye emmotoka ekkirira speed ate bwe beeva ensangi era ekkirira speed ate nga waliwo ekkoona ddene. Balabe nga ebbali w'enguudo baddaabilizaayo n'okubeera nga batangaazaawo kati awantu awagudde akabenje nga bwe wafaanana nti eno waliyo akaserengeto n'eri waliyo akaserengeto. Kyali badde kya buntu okulaba nga basaawawo abanga aveena abe ng'asobola okulengera ekiba kiva eri. Emmotoka ezikoze akabenje zitwaliddwa ku poliisi y'e Maya n'omulambo gwa ddereeva wa takisi ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago.